Ng'Abaganda we baagera nti ekuba omunaku techa leero bibadde biwoobe na miranga mu bifo by'abamufunampola abakolera ekagugube mu bitundu by'e Makerere nabbambula w'omuliro akedde kusaanyaawo bintu bibalirwamu bukadde na bukadde obw'ensimbi za Uganda ng'ebisinga bibadde mu bifo ewaliirwa emmere ebibanda bya firimu n'ebirala ebiringa ebyo. Kigambibwa nti omuliro guno gutandise ku ssaawa 5 ez'amakya ga leero. Omu ku bakolera mu bifo bino bw'akomya essigiri n'agireka nga talina kyataddeko ekiviiriddeko okukwata omuliro. Abantu bo mu kitundu kino abafiiriddwako ebintu byabwe bakoze buli kisoboka okuzikiza omuliro guno naye nga mpaawo kye bataasa anti ebimu ku bintu bye babadde bakozesa omuli ebidomola amabaafu n'obupiira bibadde tebirina kyamaanyi kye biyamba nga n'ekimotoka kya poliisi ekizikiza omuliro kituuse kikeerezi nga tekirina mazzi gamala. Ssentebe w'ekitundu kino Ssebadduka Darwen yennyamidde nnyo olw'engeri poliisi gy'ekolamu emirimu gyayo n'ategeeza nti obunafu nga buno poliisi bweyolesa mu biseera nga bino bwe buviirako ebintu by'abantu okutokomoka n'ebiggwaawo so singa eba etuuse mu budde ng'erina ebikozesebwa wayinza okubaawo ebitaasibwa. Ekyennaku nti fire brigade okuyamba erwawo okutuuka mu kifo agudde ekizibu watu hakubye esawa namba kumpi katero kyalona kigonawo kyonna nga fire brigade tejja. Akulira poliisi y'e Wandegeya Nsabimana Joseph asuubizza nti bakukola buli kisoboka okukola okunoonyereza okumala ku nsonga kiddala eviiriddeko omuliro guno. Waliwo omukazi abadde afumbira mu kayumba kati this place is a slum area then akayumba ne kakwata omuliro ye n'avaayo n'adduka but we are still investigating the likely cause of the fire. Ye ssentebe Ssebadduka akubidde abakulembeze b'omu kitundu kino omulanga okusitukiramu badduukirira abantu abafiiriddwako ebintu byabwe kubanga abasinga bamufuna mpola nga tebamanyidde ddala waakudda oluvannyuma lw'emmaali yaabwe yonna okutokomoka n'eggwaawo. Kiseera mujje muyambe abantu bammwe baabalonda mu biseera by'obulamu abasuubiza okubayamba kati abantu bali mu kaseera kazibu twetaaga obuyambi bwammwe bali ku zilooni abadde n'obuduuka looni zibali mu bulago abaana bagenda kuddayo kusoma ke kaseera byo gujjidde. Madri Nabukeera ne Kiberu Siraaje, KTV, amalindirire.